nangaba kusibudde naye bwera gantu ozadde omwana ozadde omwana muwala gantu ozadde omulamu gaye mulago okole gaye noonya omulamu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu katiko masira nnyo omulungi omulabi wa Delta TV program eno eyitibwa ebintu bizibu era nga nze nasaliridi okutukutuusaako oneko olwaleero nga bwondaba ndi saizi eno empererwe bayitawo ku mukaaga nga nze eno okukyayirako family emu Salongo ne Nalongo kano kabebi kenkutte waliwo kabebi akalala saidi awo naye nga bwolaba ekifo kino eno abantu bano eno bwe tubasanze bwe babeera kati naye nga mabegako kigambibwa nti balina ate amaka saidi endala bwetyo nga we baali oba oliawo nga tebateekeddwa kubeerawo okusinziira ku kitongole ekya NEMA era bwe batyo ekifo ne bakibagobamu kati okubanga okwetaasa okunoonya we basula wano we tubasanze tetumanyi bajjawo batya ani yabayamba wali wa Salongo ne Nalongo kwegamba ensonga ezo be basinga okuba nti ate bazitegeera kale nno nsaba noyingako tulize emboozi yaabwe ate tumanye eddala ebintu bizibuwadde bitya n'okutuuka waneno kwaniza nnyo Salongo wamu nange maama obulamu buli butya obulamu si bubi naye embeerera nga bw'ogiraba tulina awatubulamu ensula ebyendya bitukaluubirira naye nga weetuli amiina njogedde Salongo yokka Salongo ani ono gwe tuli naye Salongo Lukwago Jibuliru eddalani Jibuliru Gabriel nze Gabriel bwe mbadde nyingira mu kifo kino mbadde ndowooza nzija mu bajiro musanze maka bajiro lye lyatuweebwa tube nga tuteekawo obubudamu bwaffe tube nga tubeerawo obutabundabunda ate ku mbalaza naffe twayambibwa buyambibwa nga katera bwe mututuuseeko wano tudde emabega gye mwava emabega gye twava abannema baatugobawo nga tuli mu kisenyi ne batugobaganya ne tuvaawo ne tumanyawo enju yaffe eyo yennyini gye mulakola ki gye mulabako era omuzira kisa n'aguma n'agamba mugira mwebakako wano nga bwe muyiya mukama bana ababawadde ekisenyi ekyo kimwalimu bayitawo batya ekisenyi ekyo kyawula kiteetikka ne Lusanja na wano wakati wa mukaaga mwagenda mutya okubeera mu kisenyi ekisenyi ekyo era twegayirira nga batugobaganyizza wali we bazimba kalina eri we twali ku mitine twegayirira mutuuse baatuwaawo ne tuteekawo akayumba kaffe ne twebakana era kyatuuka ne batugobawo kitegeeza okugenda mu kisenyi mwali mulina we mubeera ne batugobawo nga batutunze batutunda wali wammwe nga wali waffe era twali tusuzibwa mu kampuni nga bw'ogiraba mwali mukola mutya twali tusuzibwa nnyiniwo n'atundawo ne tutambula bwe tutyo bwe batema omuti ennyonyi ebeebundabunda kufuna walala weenabeera naffe ne tugenda bwe tutyo ne tufuna awo ate era nawo ne tutuuka nga batusindiikiriza abannema muzira kiseera kwe kuddamu n'atuyamba wano we tuli kwe kujja ne tubeera wano njagala nnyo saidi eri bwe mwava wano we batunda ne mugenda mu kisenyi obudde obwo ekisenyi kyekyaliwo
kyekyaliwo ng'era kye tusobola okubeeramu nga tetunyigirizibwa oba tugobaganya olw'ensimbi z'amayumba nawe nga bwe zikola ki nja kusula emyezi 2 dandiroodi nsange ng'ataddeko kufulu ey'okubiri ate ne tufuna awo era omuzira kisa n'atukwatako nga kati wano otulaba maama. Salongo akola mulimu ki? Salongo emirimu gye nkola gyalejjalejja bwe nfuna nti jja tugenda onnimireko wano nga ngenda nnima. Situlako wano nga nsitula naye nga nange bwe mba nfunye nti oba ninako enfunye nsobola okutetenkanya nti oba kantekewo ensawo z'amanda 10 naye okwekwata kava oyo ow'omulundi ogumu mukama yebazibwe wazibwawo wannuma bannaye ebyembi bisekerwa wannuma naye nga tolina kyakkola ki n'osirika n'ofa n'obwongo obwo naye nga mpatanya yeremeseza nti ngaziwa bwoti nowekwatakwata nga bireme naye bw'oba olinako ofunye osobola nogana Nalongo nedda okutunuulira abaana tula walyoka era otunda endagala ezo tube nga tulina kyetufuna bwekubeerawo bwe tutyo maama. Kati obulamu eri nga muli mu kisenyi nga NEMA tenaba kubagoba olwo wali otetenkanya otya embeera? Era embeera eyo nagitetenkanyanga nga kati wenkugambye nti wendi wano ngenga era ngenda jangu okole wano nengenda nenkola ofunayo abagamba situla enkondo zange zino zitwale eri nositula olina amanya gasitula enkondo nekamba mpola ate olubuto we luba lukyakuba maama woozalidde abalongo enkondo ze zikuleza olubuto we luba lukyayagala lukyabanja wekakaba kati Nalongo abeewo abeewo yensonga eyo maama. Omuntu ali eyo yandibadde abuuza Salongo oyo ddala talina waabwe gy'ava okuba nti ate abundabunda nti baneeka mbereko wano ewaffe weewali naye kati embeera nga bwe yagenda eyawukana bagenzi batugobaganya mu bitundu bingi kati nze okubeeramu okufuna amagezi nali nga tuli mu lutalo okudda ewaffe ng'awaali ewaffe era matongo kakati okuva mu matongo mukadde kano mulimu basajja balala ewammwe awaali ewaffe luddawa nakifumaawo nakifuma mumanyi naye nga tulimu abantu kati abaatwekiikamu gwe wali olowoleza amba kitaffe baafa dda tewakyali ebyo bagenda na lutalo biseera byaffe demu ane tusigala bwe tutyo naye nga weetuli kakati ate mukudde okubonaabonwa n'abatuuze ku kyalo bazimbagalire afazaali okomawo n'otuula mu batuuze Kampala tosobola kubulwako akulya olondalonda n'ennyaanya kasasiro baana ne babaawo kyekisibye abantu ennyo e Kampala bintu ng'ebyo kulondalonda nnyaanya kasasiro ogenda n'ofunayo obumwe naye oluusi bwe bigaana n'okaluwa naye oyinza okulyawo akawunga n'okasuula eri n'otawa ku balongo bano era obawa nafumbye obugi nagane Nalongo omusajja nga tanaleetayo kantu oba oli awo ngamuwadde ekikopo ky'obugi tanayayaana ne tubeeramu bwe tutyo naye nga naffe tunyigirizibwa naye wema nfunye wentuula nembeerawo. Kakati bwe baabagoba eri omuzakiso wa wano n'abawa mwali mwemanyi nga ndaba ng'era kati bw'owulira nti Salongo oba ng'ojja ne wano emitino obasitulirako nzijja n'embeera n'enkola bwe ntyo naye kati naawe waliwo abavubuka bangi ababeerawo abalimu embavu mulimu gye sisobola kukola ki kuyingiramu bo ne bagyetikka n'ensigalirawo oli bw'ajja oggula bubbuliti bwe n'embwetikka nga n'abutuusa okawulidde maama. Salongo oli mutetenkanya bambi kubeezaawo kati mbasuulewa bano omukazi yaguma n'atabasuula ku kasasiro kati ate nze mulekerere jikambuuze nga mukyali eri kubanga bana mwabazalira mukyali eri mu kisenyi ekisenyi kiba kinyogoga embeera eyo mufuba abaana ne mubabikka nga tubabikka tulaba nga tebaliiko nnyo obutamatama nkubiriza nemwewayo bikka abaana bikka abaana. Obudde obwenkuba twabonaabonanga n'amazzi naye nga Mukama era atuwa tegayingira nnyo muki
munda nga bwe gayingira ebitanda byebwayise bibeera ku bulooka byebwayise lwakuba kati wano tulaba tetuli nnyo wali mazzi singa biri ku bulooka bate sikitegedde abebwayise ebitanda babiteekayo bulooka bibeera waggulu kati amazzi gabasumbu essaawa yonna bakugamba nti amazzi bwe bulamu nga toli bwayise Salongo mutusonyiwe yagambye edda byembi bisekerwa tuli mu byennaku ate tuli mu kuseka nedda ne maama abeera mu ddiiro enolaba ate nga wali nammwe muli mu nseko mwesekera naye mmwe nno kale wane eno nsanzewo bitanda bibiri kati mwe musula ku kiri ekinene abana ne babasula wano nedda kino kya Nalongo eri n'abaana be ate gosula weka ate kati ali n'abaana be abaana temubazzeeko tubadde tukyalinda family planning tukyali mugambulago ate empologoma endanga nendiga erinnyenju naye katonda yamanye engeri gyakolamu ebintu bye tunagera okudanunguka kubyewo abo buba bweza kale buziza baweddemu naye tanyega bana abaana tebabakomako tebakomako balongo era munaye olina okwenyweza wenyweze abantu abatulaba mwenyweze kubanga kino kyetuliko kyo kizibu bannange abalongo tebabakomako kyokka Salongo yeetaaga buyambi banaye abaana nga mubalaba nga tuvudde mu byokuseka kubanga musajja wa rwali yali waneeno atusesa busesa naye nga bw'obalaba embeera gye tubasanzeemu bwekyo bwefaanana kati njagala okubamu akafaananyi mu biseera bino ebya covid byetu emabegako embeera yalimbi nnyo nga abantu tebayinza nakukola nga bwewaawo ye emirimu gy'abadde akola bo babadde bakola situliraako wano situliraako wali naye ng'era bameka abo abamutuma okusitula enkondo bameka abo bayinza omutuma nti situliraako wano ebityo biteeka wali so embeera ebadde nzibu kubamu akafaananyi ng'enkuba etonya wano kubanga ndaba ebitulituli ebitulituli bino bitonya tulembekamu obusepiki awatonya bwe gajjula ne gava eri nga gakulukuta gagenda ekizibu kuyingira mu faliso wali tabbu Nindako tugene empola kati oyogera ku baana luli mwali mubanoonya nga bwejja temufaayo anti mukadde ako twali tuli eri mu nju eri gye tubadde twogerako eri esooka nga yo tubeera tutengejja ffekka mu bbanga bali ebyembi bisekerwa ezo firimu zaaliwo mwana kitange firimu zaaliwo naye kaakati ate tuli ate nampewo ddala nnyo kuba kati luli enju eri muzeeyi yagibuuzizzaako ng'enju eri yali nga nzigumivu yonna naye ate kati tulina n'awali obutimba awo obulaba banjiriga wano nga muzeeyi oliwe kati gwe tulambula bagolambula ffe kitegeeza ndi mu katimba ndizike lindako abantu bakola mukana katimba olizike omuntu tumulema kuyitaawo n'akubuuza laga olizike oba nze gwoleza okulambula naye nga tuli balamu mukama atuyambidde mulwadde abantu bano nga balina ebigambo nedda si bigambo nawe kubaamu enkifaananyi kati naye kati oli bwakulaba awo alowooza ki abiramu kati yakubuuza gwoza okulaba nze oba nze nza okulaba bibaawo omwakali anze zike mundeke Salongo genda kunzita ate kati nyinza okukweka balaba abantu bano nga babika olwoga Nalongo oyo agamba atya ate naagamba ki Salongo wange bamuvuma ekizibu eki esigiri eyaka luba luwedde naye kati ate esigiri bwe bateyaka ate embeera nzibu nnyo nzibu nnyo kati gwobuliza eyo zike oba nze zike oba gwazze gomanyi ekizibu luba nga ziralugira lutya naye ngaomutima gulimu era ekifundikwa kibeeramu naye n'oguma ino nga ate naakolaki bwebito
kasita tuli balamu awo nowekwasa mukama mukama Katonda yamanyi mukama yakola ki olaba kumidde awo wenyweze nga n'abaana bakuze kutuuka wane ninga embeera kati enkuba ogambe wetonya muteekawo seppiki njagala kiri ekituli kiri enkuba tejja tefumuka chansi bwebezze nga ya mpewo kuva eri tugifuna eno naye bwebanga etonye butonyi nga temuli kibuyaga tubeererayo kati olwo tuzingako emifaliso gino ne tugiza eno netonya bwekya ne tuzzaayo kyatyo abannaye programu ebintu bizibu munatusonyiwa tuseseemuko kubanga ye bwato alayika walwali naye nga bikyali bizibu nnyo mu famire eno nga bwolaba gwosobola okudda eno gamba kale nze babeera sinza nakwebakawadde ekiro kimu naye nga ate bo beebaseewo okumala ki ebbanga kitegeeza ki bw'oba obiraba kiki kyofuna mu bwongo obwo tunulira woosula by the way tusula twaganya amayumba amalungi tugebakamu naye buli lw'onooyingira ennyumba yo bwoti tosobola kutuula mu ddiiro lyonna omuntu omu n'okola ki n'olimalayo bw'onooyingira bedroom yo ku kitanda nga kino eno togenda kisulako yenna ekitanda okikole ki okimaleyo kale byonna bya Katonda bw'osanga abantu abali mu bwetaavu tugamba nti yamba akatono k'oba olina kuba obawate nabo batandike obulamu bangi mwagadde nnyo abalongo naye abalongo bakyagaanyi musula nawalungi ne muva emitweto emituno eminanamiro ne muvaako mu mitone kino abalongo abantu bababonyabonya anti badaagana okufuna abalongo nodda emiranamiro ekitanda kwe ga Katonda naddirawo mukama Katonda atusonyiwe babanoyiza naye muneyo naye webaze mukama Katonda okubakuwa ensaani okutaliiko ddogo nti oba naye n'okusaalinga abadde asula eri mu kisenyi eri wansi mukama n'agenda abamperayo nga bw'obalaba naye yakulabisa nga weefunugula mukama awo yamanyi nga nti gaali n'amaladdirawo ayiza naye okwewuunya ye Salongo nno gwe tuli naye atubulira ate embeera nga bweze ebatambulira olina bano boka abaana ninayo omulala bano kwe badda naye ali awo badde ali mu kuzannya wa jjajjaawe Nalongo yamuzaala naye kati embeera we tuli wafunda kati kagendako eri wa jjajja waako ko kati guka ne kazannya jjajja waako ku luyi lwa maama naye nga mukazi naye yeeyiiya Salongo olina emyaka emeka emyaka gye nina mpeza emyaka 5 nga n'omusobyo 5 n'omusobyo Nalongo olowooza alina emyaka Nalongo ono yannimba abakazi tebatola kwagera myaka gyabwe yaŋŋamba alina 25 ate bwe njagala omukuba oluyinga ŋŋamba ate nze mukadde munno kati awo ye yamanyi yagyeyogerera nebikusobera Nalongo naye oweza emyaka ng'emeka Nalongo yogera 23 oli muto nange nti era bosi we nange ndi muto ate ng'ogambye olina 5 mugijo olwo ate nze nnonda mu bakadde oba tolina mu bakadde mu batoliiyo siriiyo nafuba nensimbewo mu bakadde bansuula nti emyaka mitono ninda 7 oba ddi kati gyo wabadde mu bavubuka nabo bangobye tolina kati gwe tolina wetukutwalira sirina wengwa ndi awo kati eyamba kati gofuuse kati eyamba simanyiwa kati era nkwata ku mukono yantwalako kubanga buli luuyi luneegaana kati ndi mu bbanga Nalongo ku myaka 23 wamufuna oti era naye yali atuuse kuba omwana ateeka okwagala amaka nga azize emyaka 18 kati ate nze kyansi nemumpa nga alina 20 emeka nkyali 22 kati aweza mukwatagana bulungi ng'omulaba taliiko lubale ebibuzo byanja bimwebuuliza ye kenyini kubanga bikwata ku ye naye gwe ng'omwami kweja emyaka tobadde munakweraliikira like embeera obuzibu bwe mubaddemu ebbanga lyonna olina ekiwala kito nga toli mukweraliikira owaayo ekiwala singa bakipasula saalina kweraliikirira kuba twasooka kwekebeza kati era ng'ateekwata okumpita wala nnyo agende yeekebeze kati obwo obudde okudda emirundi 3 abavubuka b'ennaku zino tebabisobola
Kyokka mwakikola emirundi 3. Nga temunabako wadde kyemulya. Amazima ga Mungu nguli mugumika yali oguma kati nyanja bwetabanguka ekitegezago gabwayi kampungula akato kange bwe kagwayo era olinda neteeka n'ogisomoka kaddiremu abavubuka abali eyo nga ne bano benze nabo bataddemu bafunenga obugumiikiriza omuntu bwe mba nga tomala gazimba buzimba ennyumba nga nsiisira nti nedda sooka weetereze muddeyo mwetegereze munno omanye nti ddala nno nojja genda olowooze wettu kyabike ensi yafuuka ya koona tekyalinga luli bwe twalinga. Salongo ebbanga limumaze nga muli mbeera eno ey'okusenkwasenkwa down dda wali nga era temunaba nafuna kifo kye tugamba nti kati wano omuntu wateekeddwa okulerera abaana bano eno kusoomozebwa ki kusinza okusanga balandiroodi kungobaganya nako okunsuulira ebintu byange bwerwewo nange njagala okusulako awo ninga oba naafunayo 3 naye ate kati enju zaalinnya tebatyatukkiriza oba wakebakamu omwezi gumu ne bakugobaganya emyezi 2 na sente ne zibula ye tajjukira nti luli wazimuwa kavu naye zimubula ne bagoba embuzi okeera enkya nga abamu akabaati yakagyewo waggulu abalala ogenda okugira kutinga ekufulu ataddeko yiye kwegamba n'obeera mu mbeera eyo ey'okunyigirizibwa yeeyo yokka embeera ekyatusinza otumenya wano mu kibuga okulya wandiguma n'onywa ku mazzi naye nga n'olubuto lwagalamu emmere naye watuukawo kweyo embeera eyogamba nti olunaku olwaleero sifunye yadde nywedde mazzi gokka ekyeggulo ne tulya pokokooni ng'ate Nalongo ali lubuto ku nkya ate nenkeera nennoonyaayo ne tufumba obuugi ng'ate anywa bw'amawogo ekyo kigamba nze nkirabye wano emirundi ogutali gumu munnange naye angumidde ekyeggulo ne mulya obuberenge pokokooni obwo popcorn ne tubuteerako kyayi ebizzi kyayi nga mulimu kasukali oba nga ne kasukali kabuzi kati takubako amajaani oba omujaaja omujaja gukyalabika onoonya bw'ogenda oyitaayita ffe tumanyi wegguli oba ebikola by'enniimu oba ekikuta ky'enniimu ng'ogisusizza n'osuulako gaba gawunya bulungi ku mbajjo za muwogo oli olusiniya ebyo byegamba bya ddala ddala bibeerawo nze mbiraba wano awaka kati mukama n'amumpa n'ata oba mmere ngeyo oba ogiraba nti omunyu gwaffe weeguli ng'afumba nga tweriira ekizibu lubuto olubanja kati olina plan ki gy'olina mu mutwe gwo nga bwe tunagamba nti naye omuntu abeerawo naye alina plan ze alina ebiruubirirwa bye mu bulamu ng'obiina naye ngo kale tebinaa kutuukira naye ng'obiina mutima gwo ogamba nze mu maaso eyo njagala mbeere bwe nti ne bwe nti oba njagala kufuna ekintu bwe kiti ne bwe kiti nkyali mugumu kuba sirina wannuma naye obusobozi buli mu kintu kimu kasawo kubanga kati newonaaba okoze pulaani era zisigala zifiiridde muki osigala totuukiriza ekyo kakati ate nze bonna ngamba nti nno nfune ka bodaboda ako neeraliikirira okukankubirako akayondo okuleka nga ate sivuze muntu nemanya kajja kundeeteranga bitereke byange Nalongo ne mugamba tunda ng'omuntu simutaddeeko saagalira ddala nvuga bitereke byange naye nga komanyi okavuga nkasobola nkakalabula bwe mba nkafunye nkakalabula kasobola oba okafunye n'okakalabula aba nkyogedde bulungi nga bw'okyogedde n'okavuga n'okavuga kalabudde wano akagaali gasotta kasotte kati bw'okavuga like biki ebyo by'osuubira nti sobola okuteekako ebintu bwe biti Nalongo wange n'abibeeramu kati bwe mandeese katunku bange ng'oyo ndagala amatooke ebikoze bitya ndiizi Nalongo tatuula n'asoolera wali bwe ngenda mu kyalo nensangayo ffene era mukalabula ne mukolaki n'omanya kanvuge ffene wange ono nkaddiye gy'emyaka sikyasobola kuvuga ggaali ye kati mugira emyaka gye egy'okuvuga akagaali bintu byali bitya
anti naliwo naye nkunyonyodde nega nti obwo obudde bwali buzibu nga tulimu akayisanyo bwe tudda ku byalo ate bagamba temukyalina ttaka bwatuwambawo dda ne tubeera bwe tutu naye nga twabeeramu. Mwabeerangamu obulamu like mbadde obulamu nga butambula bulungi? Bwali bulungi kuba twaera nga tubitambula. Okay. Naye kati si bizibu. Okay, njagala owe omuntu atulaba okusinza ng'emboozi weetambudde obubaka bwe obusembayo because ensonga lwaki tuli wano eno twagala tulabe oba tusobola okukyusa obulamu bwammwe gwe ne Nalongo ne bano abalongo. Kati bubaka ki bw'osindika eri eyo akulaba oyagala mutegeeza ki kati mu bufunze nga ngenda eri Nalongo? Kakati nganze bwendi nsaba bwebaayo obuyambi olyankwata ku mukono nkyasobola nankwata ku mukono naga musajja atuka tumutaase afune wakuumira Nalongo oba ntambula kati bewe ekiti nange ate nenzigwamu omutima guli ogw'okusabiriza ennyo nga naawe osaba nga ate naawe bw'okola ki bw'otetenkanya n'ogamba munno munaye tuulaawo leka ndeete kino naye kati tuli mu mbeera mbi buli omu n'obeera nga tulinga embwa ng'emwerwaziza ginewaayo kati gwe n'okomawo nga naye ali awo asulisa omutwe kati ate naawe n'ojja neweesooleza waali otudda anti olwo bigaanye ekidirira tekiba kirungi bambi kyova olaba Mukama atuyambye siyingidde mu kkomera nti kubba ntotuba nabo nenjiye enkondogo mbuziza njeetikka ku lw'amabujjaago ne Nalongo wange nga nange olubuto lwange lubanje. Kwebaza munaye bale butadduka kubanga abasinga badduka. Abasajja kati be banoba naye kati ndekere Nalongo abaana abo naasobola ngenda kwekweka wanze. Toyanzeege ebigambo bya Salongo bannange byebyo anyumya n'ova ku kintu ng'okitegedde bulungi nnyo nnyini ddala. Tugendako ate mukuumulamu wabula bwe tudda tugendako mawo ne Nalongo ate naye atubuulire ye embeera emutwalaganyiza etya. Katumulemu tuvaako. Nanga abakusibudde naye bbali weraga nti ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omwana mulamu naye mulago okole ki? Naye onoonya omwana siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu katiko masira Embeera tempisiza bulungi nakatono.